because they are not happy. Yes, my lovely people, mugamba mutia tuba tukomye ku Dubai Eye Uganda nga sizenze kanzene wano bamugula nsonga bakigula luji abasingo sabula wano Dubai abasingo ku ensonga ensusute ensonga enongosemu ensonga ezibanga tezirimu bakube ekirunga bwe kiri plain nga togenda gamba kiri size zeno mama chalenga jali naganaga side zeno ne Aisha ajja kuba naye abamenyira miremu tuze kwogera ku nsonga zemuwanyi ebimu ku byatuseewo ebimu ku bitukawo mu ggwanga yaffe wano UAE Dubai n'ebifo ebiranyewo mpaka Uganda twalabye omukuba nakinku omukuba wagizi nakinku aba people power oba nupu amanyidwa nga Sami yavuddeyo oba ali ku kitanda South no wenjogera embeera si nnungi nkiddamu embeera ya Sami si nnungi era eyongera okubanga eyononeka buli ssaawa lwa nsonga kyakakasibwa ye kennyini n'ababuliranye nti yaweebwa omutwa Sami tube tumulabye nga yomu kubazenga baseka Sami azze nnyo ng'asekerera abantu abafunye obuzibu ngamba bafudde kubafa Abaganda tumanyi nti omuntu bwafa tutera okubaako n'okusonyiwa ebimu ne tubirekereza teri muntu atuukiridde naye nga tumanyi nti obutwa bwewa baki bantu bali Uganda kyo twabimanyira kuba Uganda jogera n'olya mu hoteli n'otoba naye twamulabaawo mu incident nga wavudde omugenzi jajja nanyini YouTube nanyini social media avudde ku bulamu bw'ensi eno olwako yakubwa amasasi gundi omukulu oyo Mighty Family obago bayita Samia vayo naseka kitegera abantu bangi babiraba bulala buli muntu kyamuyisa bulala ne yaseka ekitayi kiruki kyesagaggama mu kyali kirungi naye kati sawa zino naye ndaba okusiza ku post zateekayo alaga obweraliikirivu alaga atidde okukola ki okufa naye omuntu yenna ng'oseka tuba tukukubiriza naye okubanga oli mugumu kuba the end of the day kijjawa gy'oli kitegeera bagamba bamuwa obutwa omukulu oyo nga tebanamuwa butwa yali akuba trip katayinza na kumanya ni yamuwa kuba yagenda nga ewa agenze ni wa summer festival yani oyo emusirichi abayisemu ate bemusiri Sweden bemusirichi bachali bani bayichuli agenze ko London tosobola mmanya muntu nti tosobola kumanya netamanyi niloza kuba nekanechera mwavude ku Sami twalabeko ne King Sa yennyini agamba bamuwa obutwa King Sa abadde bamutaminga ngo mukubayimbi basingo yimbe Uganda okitegeera saa yomu kubayimbi abasinga okwagala Uganda ne baba bamuwadde obutwa mbwe bannange lwaki omuntu yandikuwadde obutwa bali oli yandivideo n'agamba nti bannaye ono omuntu katumukomye katusooke ku Sami people power yesaidia abantu baveeri ne bajja eno nga basubire no wali kiria naye olowooza lwaki yandibadde aweebwa obutwa aganaga menyamu ensonga eyo abatame ennaku Dubai Eye Uganda nze naganaga nga bulijjo nga tuzze okutangaza mu nsonga ezitambula pozi zingenda kubanga nsooka okusaasira Sami era nsaba Allah mususe munnange bagamba akola ekibiggo mwagalize kirungi yakola ekibi no Sami nabo bate yakola nze naye abantu bamwinako obukyayo booli awo badde manyi saidi y'abantu we bate bakola ebyabo yes olema ne musaidi y'abantu kati sawa zino oyinza osanga abali musaidi y'abantu ng'ate era nabo bakivumirira nti Sami yalinga ayisa mu bantu eggaali biki ebyo nga womanyi abantu be Uganda oli avaayo n'akuyingira nga tomanyi najjakoze ekinajjavudde naye byonna osooka n'obiteeka ku bbayi ntutunulira omuntu obulamu bwe ekitegeera n'osooka n'omusasi anogaa katumusabire munnaye akole ki asuuke naye nga ffenna kituwa ekyokukola ki ekyokuyiga omuntu yenna Uganda yayonooneka omuntu afa abantu ne baselebratinga abantu ne bazina abantu ne bakola batya abantu bali abafamire obalese otya bagenda kufuna obusungu kuggwe bagenda kunyigira nga nabo singa otukibako ekizibu kyonna bajja kuselebratinga sina kindi nga akusanza so okukola ekikyamu kati Sami engeri abadde atambula akuba zituwaze tomanya abantu batambira mu tosobola manya wagira muntu abantu tomanya nayo nga waliwo abamu ku relatives babano bazenga asanyukiranga bafu sanga kati Sweden oba UK nga jajjo obutwa gye babumuwe wano nze Sami mbadde nga mulaba era nga celebratinga ku nsonga z'okufa abantu ab'enjawulo ndaddala bali mu NRM bane ya celebratinga nnyo okujja gyayishulya omule mirembe n'asanyuka nnyo naye n'atamanya nti Sweden gye yagenda waliyo bafaani baani bayaja ishuli oba gyatambulya yonna kuba ishuli abadde yali ayina abawagizi naye ng'olaba balaga tebamwagala naye nga tebamwagala okitegeera so n'olwekyo
Sami nze musasira olw'okumuwa obutwa naye afunemu ekyokuyiga bw'obeera ng'ofunye obuzibu n'omuntu bannaye tomwagaliza kufa bw'afa to celebrate ng'okufa ffenna bannaye tujja kufa ate okufa tekumanyirika kitegeera kati Sami wabanga yakeera ku makya n'akosa abantu ab'enjawulo era of course balina okukimukola naawe newooba ggwe ng'olaba ofiiriddwa omuntu oli olaba amuvumye kyokka avuma amufu avumye famire asanyuse olaba bano betuvuma ffe nga bafudde ku famire zaffe enedda baba ba mugaso nnyo ate omuntu afudde ebise ebisinga kati aba ali mikono gya Katonda tomanya ne kaseera kafidde kayinza okuba yeetonze ayinza okuba yeetonze naye Uganda yaffe yonooneka kubanga abaana tebasonyiwa abaana bakuba abaana bavuma ate video ne zibeerawo paka nga togenda zijjawo yo video embi bw'ogikola ebeerayo nkugane auditing ogenda auditing nga abaana batapinze da screen olina ky'obagamba mama Kyalenga nga tuvuddeko njagala nkuweereza akazindaalo Sami ali ku kitanda sawa zino ateekayo message eziraga nti embeera ye gyalimu si nnungi era alaga nti yeetaaga essaala era buli kanaku abakebera ku The Mighty Family page yaabwe alaga nti banaye munsabire naye waba wamalanga ebiseera ng'osekerera abalumwa ng'osekerera abafudde lwakubanga ogamba tokkiririza mu kye bakkiririzaamu humanity gwe ekintu omuntu alina omutima ogutali muzibu nnyo toyinza kera ku makya kati teri muntu saa zino kuba nalabye abantu bakakkamu waliwo abamujajinga abayayaana naye ekintu ekitali kirungi yogera ki ku muntu akera ku makya nayogerera kati embeera nga Sami gyalimu gyatuuseeko abantu bamuyise batya bamuyise nga yasekerera omugenzi oba azabadde asekerera abafa naye bw'anaafa era abajja celebrate nga weebali kati simanyi famire ye n'akiwulira etya ekitegeera oyogerawo ki ku nsonga ezo mbalamusizza bannange mwenna abatulaba amannya maama Kyalenga nga bulijjo ku Dubai Eye Uganda nze ensonga ya Sami mukulaba okwange okuseka si kikulu kubanga baba yasekerera Ichuli ne Ichuli yazza asekerera abantu nze Ichuli mujjukirako musajja oli ow'emmundu bamujjukirako bantaliza wennatandikira nze wennasookera okulaba Ichuli era yasooka okulikodinga nga asekerera abafudde era ndoze video yavako era abantu kwe batandikira era amaloboozi agasinga agazzenga gayita mu video nga basekerera omuntu afudde gadde ga Ichuli kuviira ku bantaliza najja n'asekerera ono minisita okiwulira kati ekyokuseka si kikulu okitegeera wabula nze Sami mukulaba okwange oba baamuwa obutwa yalibanga muno mwe batagalira kubanga tebatereera okitegeera tebatereera kakati twagenda ne tufuna obuzibu twafuna ekisinde kya people power buli omu nayambadde akakoofiira yeyita wa people power okitegeera kati nze Sami sinza naga nti nno mbobambo ali maanyi g'abantu oba ali ludda nze Sami watufu simanyi waagwa abuzaabuza era ga amazima abantu bwe batyo bamusanga bamuwadde obutwa temwewuunya abantu bakoowu leero ze oyogera nti olumirirwa omuntu wa wansi ate enkya ne bakulaba ng'okukuta n'abaawa n'abanyigiriza okitegeera kati omuntu bwatyo singa bamuwa obutwa nze sinza musaasira sisobola kankubuulira abantu bakoowu muba temukimanyi abantu bakoowu abantu balina obulumi ku mitima tosobola kuŋŋamba olwaleero oyimiridde oba kaŋŋambe sijja kugamba nti noba people power yokka wabula oyimiridde ku opposition olwaleero abantu balwanirira ddembe lyabwe bingi nnyo ebinyigiriza abantu mu nsi Uganda kati ate ne bakulaba ate enkeera ng'olikodinga vidiyo endala oba onofulumya obutambi ate obukuba eno sayidi gy'obadde kati tomanyi ani agenda kakutabulira abantu bangi nnyo bafudde naye nga bafa lw'ebyo bintu kitegeera salawo ebyobufuzi byebisingira eddala okuleeta obuzibu ewaka n'ebyenfuna ate twaddira ebyobufuzi ne tubigattamu oba tulina omululu kati oli aba alowooza tikangene mu people power bagenda kumpa abamu baafuuka babbeega olw'ekibiina kati oyinza n'okwesanga n'obulamu mulamu ali awo atadde abantu ku bunkenke ayagala anoonya wakubira oba pulezidenti waffe tuvuddeyo eyo bwe tuyingira ennyo mu politics oba tulina okwagala tujje mu revansi sikuyingira politics kino kyetwogerako olwaleero kubanga ekiri saagala mulimba ensi olwaleero luno ekiri ku social media sayidi ziri bbiri opposition oba kaŋŋambe nti people power na NRM okitegeera kakati ali awo ali ku bantu abo kuba kati nze kankitwale nti nno oba Bebekulu we NRM oba eno bw'ajja ku Bobi Wine okitegeera kati ba abantu balemeddwa okumanya nti nno oba mulwadde bamusondera ezimujjanjaba okitegeera yagambe taagala musondera kati ate ayagala kimawulire ayagala musaasira
tumusaasireko kizibu nga muno Sami wona asobola okubona Katonda asazeewo nti agenda nga atidde nnyo ate nga yaseka kankubuulire bagamba oba toyina mukira tebwetaba mu mazina ga nkima oba si ekyo kkiriza emikira gikole ki gikube kati Sami agume ebyo yabiyingiramu ng'abiraba okitegeera kuba waba yasalawo nti nagenze mu opposition yalibadde eyo n'alinda ebyayo naye olw'okuba nti bagenda bazungazunga eyo gye babattira obamu n'okwesiga nti kati nze ndi mbannange tufena tetwagala kisinde kiri tubiri bulungi n'omala n'obalyamu olukwe okitegeera Sami tavangayo n'agamba nti abaliddemu olukwe mukyala kambaddire bw'eba ssaawa zino nga Sami bwe yeetaaga abanuupu oba bwe yeetaaga ekisinde ekirala kiri kubanza basaawa zino bantu bangi vidiyo zivuddeyo bamujajinga bamugamba watuvaamu lwakuba kati olwadde simanyi oyagala gundi akutimbe oyagala gundi akutimbe yeno essaawa entuufu eno essaawa entuufu nzija gy'oli eno yessaawa entuufu abantu ba sayidi ye bagamba mbo maanyi g'abantu okumuvaamu abandi badde bamubeererawo ne bateeka judgment kuba ndi abamujajinga simanya wali watuvaamu tetumanyi gy'ogwa kyekituufu abalabi baffe abalungi abaddubayi Eye tubebaza okubanga mutulaba yonna gye muli amannya agange nze Aisha kati nze kyenyiza okugamba ku ekyo tuve mu ebyo mbu bamuwa obuto ba tebaamuwa obuzibu obuliwo kati Uganda bukimu kiri kuki kyesigamye ku politics tali Uganda yali wano oba batugamba abasinga okuba opposition bali side omusingi guli Uganda era abamuwa bali wano era bana Uganda kati omuntu atamumanyi yamuwatya genda maaso kati netuva ku ekyo ate abazadde ffenna abale ne maama wa Sami yateekako odi emabegako n'agamba maama we waali era atera okukola odiyo mutabani we yennyini n'azipostinga Sami maama we yakola odiyo omwana n'apostinga n'azita ne zitambula naye kati maama Sami gwe weteeke mu bulumi obwo maama wa Ichuli bwe yalimu tetugamba nti Ichuli yakolanga kirungi erudda bantu bangi baze basekerera abantu nammwe abazadde abali yadde omwana wakula agenda gyayagala n'omugambeko mubikkirireko nga ekintu kyokola si obudde bwakufiirwa bube bwakufiirwa n'obwokuseka bube bwakuseka okiwulira mwe mugamba mbu Bobi Wine talina gwe yayita buli muntu ayingira ayagala naye mwe buli ekibaawo Bobi Wine okiwulira kati wayo noono simaye Ruby oyo munne wa Sami okiwulira balina obukago betwala nabe ennaku zino ku social media naye Guy kye yamugambye ekituufu toyinza kuvaayo n'ogamba mbu Bobi Wine smart apostinze ani Sami kati oyagala Bobi Wine anaina Bobi Wine alina ennaku naye mukama yasinga okumanya nti bakibiina olaga support team wa era Bobi Wine musooke mubisse ebbali kuba naye muntu nga mwe alina omusayi tateekangako ani gwayagala abamupostinga Bobi Wine mufumbiro yagamba Bobi Wine tebate yamupostinga ate abalala abapostinga anti ye tannafa bw'anaafa ajja mupostinga Bobi Wine olemuleko nga postinga era waloike yateekayo comment yateekayo mu rest in peace Sami abeere mugumu bw'anaafa ajja muteekayo mulo nedde ebyokufa tutubijjewo anti ekyasinga otabula Sami okuddako ewuwo Bebe Cool yamupostinga ne full figure namupostinga nagamba bamupostinze baagala kunjokyesa ate ng'alaba Bobi Wine tamupostinze nilowooza balina mupostinga banupu ng'agukoze oba nga tannaba kye balina okumanya nti Bebe Cool okera napostinga Sami bo bakirabanga oba ekipya naye Bebe Cool like bwatyo kitegeera abikolanga kubanga Bebe Cool ye muntu ali ku mazima oba wakwagala oba takwagala oba omwagala oba tomwagala ye ekyetaagisa akikola mwabali eyo ne muluma omutwe ne munyiiga naye Bebe Cool ye muntu ayimira ku mazima wabanga yakera ku makya n'agaana olonda taata we nti yesimbye okuba president aganye omulonda asimbye kwoli kati ye musajja yekka asobola oyimirirawo ku mazima byayogera mba mulaba bibi
mubireke we mba mulaba birungi mubireke naye ng'ekiriwo nti kiri nti waba yapostinze Sami n'amuteekako oba n'amusabira okuwona tekiraga nti najja wona bebekulu si ye Katonda okitegeera ne Bobi Wine ne wanakeera n'apostinga Sami nga Katonda asazeewo nti agenda mujjulu era ajja mukola ki mutwala okitegeera Godfather yennyini yakola video naye bebekulu ataddeyo comment okitegeera ne Godfather ayimira mu kamera n'agamba akantu ako singa kafa ne kavaawo Chemanyi kuba yakyogera ate singa teyafadda naye olwokuba ku ffenna teri alina buyinza Godfather ayinawe yagamba mbu amukasinze simanya ajja kufa ebitategereka emabega yayogera emabega nagamba gwe bw'oba tonneetondedde ojja kufa ebitategereka bwatyo bwe yagamba anti kasaza ali ku kitanda aggwawo kati Godfather ayinza era okuvaayo n'agamba nagamba ojja kufa ndowooza olaba naye ng'ate si ye Katonda si abasazeewo kitegeera so n'olwekyo Sami wabanga ne fulufiga okupostinga bebekulu okupostinga Sami ne fulufiga tekitegeeza nti waba wakufa tajja kufa tekitegeeza nti ajja kuwona olwokuba bali bamupostinze nedda wabula ye kennyini akkirizagaane Katonda yalina obulamu bwe mu ngalo sikuzaako ngalo Sami kyekyo kiki oyinza okugamba ku Sami okubanga Bobi Wine yamupostinze bebekulu yamupostinze ne fulufiga bamupostinze yagambye tanayagalako Bobi Wine yamupostinga ekyo bantu bakimuteekako ogambawo anti kati era Bobi Wine talina budde bwoyo no sense akupostinga ofudde rest in peace mulo yali apostinzaani era apostinga ng'omuntu era abantu apostinga ng'abalala kati oba oyagala akole ki olwaleero anti abaana ba Nuupu abasinga aboogera ennyo abali mu kisinde bamanyi Bobi Wine alina bateekayo nga bafuna alina ensonga ze lwaki yapostinze Sami ani omulala alina okupostinga Sami kikakata ku Bobi Wine mupostinga mama yamupostinze mama Sami yamupostinzeewa Sami yapostinga mama we njagala mama Sami yabapostinga Sami kubanga gwe kikwatako nze saawa eno singa ndwazo mwena muli ba tiimu yaki tiimu ya Uganda Cranes tesoba captain bafuna obuzibona bamuteekayo bambala enamba kankubuulire mujje ebyobufuzi mu gundi mujje ekibiina kya Nuupu oba mujje Bobi Wine kuba abamu twayagala Bobi Wine ng'omuyimbi oba ng'omuntu okitegeera oba tutunka muno NRM Nuupu buli omu kati nze saawa eno nsobola okwera ne mukwano gwange nga NRM lukulwe tubayina n'ewaffe ewaka naye tekitegeeza muno ngenda muwalana kati bebekulu yamanye ensonga ze lwaki yapostinze Sami oba fulufiga Bobi Wine naye alina ensonga ze lwaki yakoze eki teyamupostinze okitegeera n'olwaleero oba abaana ba Nuupu gye bali abakuba Sami nabo balina ensonga zaabwe togenda kubakaka kati Sami yeekuŋŋaanye asabe Katonda amusuuse ne maama we kuba kikakata ku ye na nnyina People Power talina kwegamba People Power talina kyefiirwa ali ku lulwe ani gwe bayita waliwo gwe bakaka oyingire ekibiina ani gwe bayita ekyo bakigamba ne bebakuba amasasi tewali gwe bakaka era bangi nnyo n'aba NRM ne bebekulu mwennyini yali apostinzeko n'agamba nti mubakube tulaba addamu okwemamaza kagundi gye kali ago nawe mawulire mafula bono tosobola kugamba muno si mafunga bebekulu kituufu gaali mafu naye bebekulu oba postinga Sami oba postinga ani ffe tebitukwatako nyongero bagamba nti eyo posti gye mulaba traininga mbu bebekulu yagaye muveeyo mubakube mawulire mafu fake news takerangako postinga ani oba bamupostinga nga akutte emundu akuba omuntu ffe tebitukwatako bebekulu ate kati wavayo na postinga Sami si musango anti kyenkugambye buli omu ddembe lye postinga Sami tekirina njawulo bonna era beebaamu kati otize tutamuno ogundi fulufiga yapostinze Sami mbuze nfulemu okutya fulufiga naye nga postinga omuntu naawe osowokera ku machanelo abaposti ekunyumidde n'ogipostinga ngaddawo ng'olumu omutwe mufulufiga yapostinze omuntu anti ye omulwadde kimuluma kimuluma oli mu postinga ani alina omutima gw'obuzadde fulufiga alina omutima gw'obuzadde ayinza okuba yakikola ng'ekyo ne bebekulu ayinza okuba yakikola ng'ekyo nsobola okulwala wano nsobola okulwala gwe nojja n'ombuuzaako nti bane mama kyalenga ng'olabye n'obulwadde Shakira n'ampita kaba n'ensonga ze Shakira yakupostinze tekyasobola kuyiga nze sawamuyitako yakupostinze dda nedda Justin Case ngeza okitegeera temunenya Bobi Wine alina n'ebyokulowoozaako ebirala bannaye kambabuulire ebintu ekiri mawulire ekitambula buli omu agamba Bobi Wine tapostinga anti kati Sami bebani Sami sibe kiribo kiti Sami sibe bawagizi ba Nuupu abanuwo bana abene Sami levo gyaliko ku bawagizi ba Nuupu kyotali olwaleero n'otandika okwambala ebikoofiira gamba Sami tabanko wa Nuupu kambabulire sokoleke kakati Amisi tempo sokoleke nkubuze Sami obutwa bumazeeko bbanga ki
agenda ndoza agenda wezi omwezi agenda wezi omwezi bulijjo nga tebabyogerako bebekulu yamaze kuvayo na postinga kitegeeza bebekulu yaliko amawulire agatambula oba yabadde naye aganoonya tunamanyirawa ebbanga lyamaze basobola okunoonya femu bebekulu takyalina femu gyanoonya bebekulu talina femu gyanoonya kabeere bobi wayini wammwe naye talina femu gyanoonya bobi wayini w'abantu owakibiina ow'omuntu w'abantu oli wagagameero kati bane enjaga tukakane tugagameero ne kubanze kyenewuunya bebekulu yamaze kyetugenzeemu mulinga abeyawudde leka beeyawule tufune amawulire tufune ekituufu badde mbuuza bannaye mu gagamero kibiina kya byabufuzi nakye Uganda kirabyo nga kyesimbye waliwo yali yesimbyewo kati kyembuuza nange kati kakkana mukwano ndi mukugamba nti singa bebekulu teyavuddeyo napostinga Sami gano gonna tegandibadde okyegera Sami obutwa bumazeeko mpola yagenza okupostinga ng'olwadde mpola bannange yes tubasapota by BBH Tours and Travel abetaze visa flight tickets hotel bookings oyagala ki visa yonna freelance visa byonna kiba kiggwa ku BBH Tours and Travel bane tukakane mpise wakala yes mama kyalenga kyenewuunya bebekulu abadde nga tapostinga ng'obutwa Sami bwamuluma dda mwezi mulamba nga bino teyalinda kyomupostinga nga bwakamuyingira mu mubiri amawulire temugalaba nga tanavaayo tetunamanya kati yakataddeyo amawulire gatambula okufa noti kyenagambye osanga bobweni banampostinga naawona tatumalira budde naye ffe tulina ebirala ebyokulowoozaako kasita bamupositinze twakitegedde mulwadde buli omu asabe esaala gundi awone bamupositinze ate kati tukole ki mulinga abaleese politics kati buli omu mulinga abalaga ekibiina we mugwa si gye gwe mulama gwe tuliko muntu wa gagameero na muntu atali wa gagameero ayogere nyabo mbadde njagala oyawule gagamero ku firebase tunywere ayawule gagamero ku firebase otegeera okiri bwekiti soko indeko silent majority soko ulieko tulindeko kiri bwekiti kikyo kigambo ekyo oyinza okugamba kigambo ki kiri bwekiti mama kyalenga mama kyalenga kigambo ekyo oyinza okugamba Sami ne famire abeere mukkakkamu balekerawo okulumbagana ng'abantu kuba kati essaawa tetumanya ani yamuwadde butwa nenyinya ayinza okuba tamumanyi okitegeera twagala nnyo kontenti ne tulumbagana abantu okitegeera oluusi ne twogera n'ebitasaana Sami muntu w'abantu yuwa nuupu era mwagazi nnyo waaba sooka oggyemu nuupu kubanga bw'aba ayogera nuupu si yemuwa byayogera okitegeera si mwogezi wa nuupu si ye mutuma avume nuupu talina gwetuma avume okitegeera byonna kankubuulire nuupu si kitongole kya byabulamu okitegeera nti abanuupu banaakuŋŋaana bagenda kujjanjaba Sami nedda bw'aba ali mu ddwaliro alhamdulillah ajjanjabibwe okitegeera twongere kumusabira buli awulira ng'alina omutima ogulumirirwa Sami ava kumugenda aba afuuse eki kaasa kati Sami temugenda muweereza Sami nze simanyi byabwe okitegeera olabira nti omuntu amusabidde essaala bagisabira mu mutima munda buli omu alina Katonda soko indeko naye gwe oli ku sayidi nze sina sayidi gye ndi kwano tetuli mu byabufuzi tugamba kya Sami oba yeetereza ekikulu kiri bwekiti lwaki mwamuwadde obutwa ate ani yabumuwadde teyalya wabula bamwe bamuwanga mwe mulina obujulizi nti bamuwa ekikulu kyamusabira awone tunamanyirawo gye batamuwa bonna wano ka social media wetuuse obaani bonna bali mawulire balinga Sami afuuse Sami naye olowooza lwaki Sami bamuwa obutwa Sami oba bamuwa obutwa bumuwe kubanga wabanga soko olindeko amalirize lindako amalirize nze okugamba nti sirina kyeŋŋamba ekikwatagana mbu oba Sami mbadde gambako kiri kimu nti amawulire gana gatambula lwako abebekulu ya postinze ekyo kiwedde Sami oba bamuwa obutwa babumuwe lwa nsonga abantu bakoze nabo banyiziza bangi kati ffe tukola ekiti omuntu agoyingewa waba wamuwadde ajja goyinga mutaka asangeyo jajja ekiri baali bataano oluvannyuma bakola ekibebongeko naye yamala neyeetondera ekiri after some time nanti yamwetondera olwedde avudde mu bulamu bw'ensi eno omufu tebamwetonderawo ng'ali awo baba beetonda biki nsonga ki yennyennye naye mwenna engeri gye muvudde mu Sami abaddewo abantu abadde buli ng'akuba buli muntu yasemberera kala emyufu
omuntu agoyingewo tokimanyi nti no Sami gwe bwotyo emisege Sami musego soko indeko Sami musege ki Sami the mighty family ati nze nkugambye kisobola okujja n'ayambala ebikofiira bya people power naye nga si wa people power abaana be batandika Sami babakwatde okimanyi nti neriyo abantu abalya ssente olw'enaalemu naye nga si beenaalemu bo kituufu kati kkiriza nti ne mu Nuupu mwebali era mwebali ate baweddeyo bonna ate Sami teriyo yamutuma awagire Nuupu tewali gwe batuma nti wagira NRM wagira FDC wagira ani togenda kusinziira ng'oyimiridde mbu kubanga oli wa Nuupu oba oli wa FDC otandika okumanyiira abantu loze muno banaakusonyiwa nze nsobola okubeera nga ndi wa FDC naye ng'ate ku Museveni kwenfiira osanga owa Museveni nga ku Besigye owa NRM ofiira kwani nkuwa example okitegeera bantu okkiriza nti nno eri omuntu ali mu NRM olwaliro mu kibiina naye nga tawagira NRM naye nga yagendeyo lwabyafuna tawagira NRM lwaki oleeta politics wano muwe example nze nkuwa example kibiina kyendikola timu Kagame yokka naye nga siri mu byabufuzi banne amina n'olwekyo nze ndi wa Bobi Wine oli wani ndi wa Bobi Wine ndi muwagizi wa Bobi Wine kati ebyammwe sibitegeera nange sina kyentegeera ndi wa ne mutimbe Sami tumutimbewa awone mu ddwaliro mwagala muteekayo nga rest in peace era nebyo tujja bikola kubeera bisoboka bye baagala bannange omuntu sooka olindeko omuntu agoyingewa bannange yes tuba powered by BBH Tours and Travel betaaga flight tickets entry visa mabagala oyingira mu Dubai beera nga mutukoonako kunamba oba osola message mu comment beera nga tukoonako obeere nga sawa yonna oyingira Dubai abagala multiple entry visa mu abakola business bansubula busimu nsobola biki business yonna gyoyagala Dubai kiba kiggwa ng'okwasaganyiza BBH Tours and Travel nga tutunavaawo tugeryongere mu maaso abagala downloadinga radio banayo radio gye bayita radio yange mgwali Dubai oli mwabali ku kyeye eno radio yange eri ku Google Play oba radio yange yes kikwangwira mabana Uganda abali ku Google Play Store belanga ogendeyo ki downloading atego munanga ulize channel tewetaga earphones tewetaga simanye earphones esikengeze debe zaberanga just take ko na woli mu metro wona woli obongo okikuba kasoba ngo inayo ka internet kiba kigwa bugwi yes mabagalo okutubuliza kumusobera ko buli channel ne ya Uganda yonna joyagala ojja kuba ogifuna ku radio yange ka app je kaliko bano ba Jacob channel zonna zoyagala nga tufuddekaawo kicho ekigambo kye kisembayo kyonzo okwogera ku nsangu ku issue ya Sami kigambo kye kisembayo okwogera ku gundi ya Sami mama wa Sami oba ffenna gye tuli buli omu asabe ekirwo kyamusabira wekinaa kyetaaga rest in peace nga Katonda asazeewo nti bwe budde bwe tetugenda kigana naye ekikulu kye tuliwo ffenna tumusabire tajja kuba kintu najja kudda katusabe Katonda naye nawe Sami ojo olibeera mu buliri bwawo wooli weesabire kintu kitono nnyo ate ono omukulu alwaninga page ye ennaku zino ono alanga abagenda ayina gy'abatwala oyo muyaye mbega yani oyo akola Sami family bali babiri waliwo oyo mulala Blozi Lobby oyo Lobby nawe muyaye anoonya amawulire ayagala kudda ate nga yatimbye abaana abagenda egundi era baagala babba ssente akubye omulimu gwa munne zemba sina kyenja mwongera ku kirala bigamba kibeyogera ebisembayo ku mbeera Sami gyalimu n'okuba n'ensonga yamuweesa obutwa okusinziira ku lugambo bamuwa obutwa kusekerera icyuli bigambo kibeyogera ebisembayo bamuwa kuwagira sijja menyawo kye nasose gamba bigambo ebisembayo ku Sami sijja menyawo kye nasose gamba nti ffenna wadde buli omu amanyi obukyayi ku mutima naye okufa tekwagalizibwa munno kitegeera so n'olwekyo nze nsaba Katonda asuuse Sami osanga ajjafuna ekyokuyiga nga amaze okukola ki okuwona kubanga ebiseera ebisinga tumala kwekona netujjukira okukola ki okubuuka Sami wabanga embeera eno gyalimu kati ng'emunyigiriza bw'anaawona ajja kumanya nti kyeyalinga akola kiki kibi amanye kuba kati naye atidde kufa okitegeera okufa kwatidde kyokka ng'ate abafa ye abadde ng'abakola ki abasanyufu tajja kufa Sami tajja ajja kufa sawa yonna Katonda ono yalina ajja kufa sawa yonna ne waba tafudde butwa time ejja tuuka afe ffenna ensi tugiryako anti ekyo babi bagamba nga baseka nga tebakimanyi so n'olwekyo nsaba Katonda asuse Sami ate wamala okuwona adde mu nju yoba yonna gyali atule akkirize nti byaddala akkirize nti okufa kutiika ate gye kuli wadde tufa buli kanaku baafa naye tekumanyi ne bw'oba olina obusungu bukomawa omuntu bw'aba afudde weekomeko oba ali saidi ya toyi oba ali saidi ya ki
Yeah, so knowledge. Kigambo kibeyogere bisembe. Ajja kuba bulungi. Omuwagizi wammwe Nakinku owenjawu omuwagizi w'abaki owammwe abantu Nakinku saidi yaffe abantu abagaliza abantu. Toyinza mwerabira ku ssaawa ati kati kambabuulire Sami ekibiina kya Nuupu si ekigenda okumusuusa Katonda bw'aba asazeewo nti agenda okitegeera ye mwennyini nyini yeegayirire. Waliwo abantu bagamba akumukume omuntu tomusobola muwonya ne musobola omukumakuma ne mumusabira ne mumuwa support mwe kyemugamba saidi yammwe wagambye wagirani Sami wa Nuupu si bwe kiri naye wagambye wagirani nze ndi muwagizi wa Bobi Wine kati mwe saidi eyo mumuvuddemu ate ono wabyabufuzi oli mubyabufuzi nze nkugambye ndi muwagizi wa Bobi Wine naye muwagizi wa Bobi Wine Bobi Wine omumanyi muyimbi Bobi Wine ki omuyimbi empagira Bobi Wine kati yaba wagira babiri awagira sentamu ne Bobi Wine kati yamanyize ebibye sibitegeera kale mugambe ekigambo ekisembayo yesabire afukamire yegayire Katonda ne bwaba yebase Katonda buli w'omusabira abakuwulira okitegeera yenenye byazaakola ebikubanga olaba fenna Sami bw'aba wakufeera amanyi era ali mu kwenenya nze kankubuulire kubanga abantu bangi nnyo omuntu obanga olwaddemu muli otandika naye kennyini okuwulira ngo oggwawo n'otandika okugeera Mukama Katonda tekyetaagisa ffe kumala kuŋŋaanya mikono tumusabire si ffe bakatonda okitegeera yesabire nga ye yekkakanye yeetowaze yegayire Katonda bw'aba alina ebyo byabadde nga ajjakola Mukama amusonyiwe kitegeera ne bw'aba agenze ng'atukudde kubanga bw'abanga yawereddwa obutwa nga wakufa bannyo babawo obutwa ne batafa kitegeera bw'aba baabu muwanga wakufa Katonda nga asize wajja kufa Katonda asize otajja kufa okitegeera bamuwa bwa myaka 2 nga bwo bwaki oba ovumye nnyo nze nkubuulire muli ninamu ne brief egamba nti oba ali okulimba alimba bannange omusajja mulwadde nsobola okulwala nendwala kuno ku bigere byoyinako olina omusuwa gw'olabako bamutadde kanula ku bigere obulwadde bungi omusawo lindako eriyo omusawo eyavuddeyo n'abasomera foomu ya gundio ng'amaze omukeberako ensawo empekezi yalina yazidisiplaying omanye buli kimu abadde akiteekamu nawe ebyo nze nkubulire sikiririza ogamba Sami alimba sibikiririzamu ekisooka yagenda okujja nga munnakatemba okitegeera bane munnakatemba nzijukira ekigambo gundi kye yayogera amoti tibanakatemba tebatola serious paka nga tuwanise empale kasumaali era jjagiwanika kuba engeri gye nze nasooka omulaba nga munnakatemba aze mu Nuupu nga mulaba atagala era ali eri luli ali yajjako mu Nuupu okiriza tugambe gwe tomanyi bali manyi omuvudde mutajanko mu ekyokujjamu era tekimugaana bantu kumuwa butwa kubanga bw'abanga oli yamunyigira ku lwesiku lwa Nuupu tuyimiridde nnyo ku butwa ayinza oba alina birwadde bebirala nga kisoboka omuntu okubeera nga mulwadde n'atandika kubanga baagala ffe mwatandika bavayo ne bagamba butwa King Saha y'omuntu ayogera ekintu nekivanawo kati ekyenga tekibrandinga naye nga kati nga tuvuddekaawo kutumalako bumazimire mutumaliriza ensonga z'omukulu Sami the mighty family King Saha gwoleese mu mboozi eno yavuddeyo emabega wano kuba otagaliza bo beba gundi bamuloga kalo nantongo King Saha yagambye bamuwadde obutwa bamuwa obutwa oba kulumba saidi ogenda tuwawo ensonga awo King Saha kamilioni mulwadde bantu bangi mu music industry mujjudde eddogo lingi nnyo obutagaliza bo basumbuwa bo bennyini beerwanyisa King Saha okugamba mbu bamuwadde obutwa gwe ngo wa Gagameero ate nga azze ebbanga ng'alumbalumba Gagameero kati bebekulu asobola okukwata obutwa nabwa King Saha oba ffe abawagizi tetusobola kati obutoozi andi abumuwadde bavuganya nabo mu music industry nedda olaba abo abayimbi music industry mulimu abantu nga bo national tebakola ki tebaagaliza ng'oli wakubayo kahiti oli awulira omutima gukola ki guvaamu nagamba gundi onampitako atya gundi onampitako atya gundi onampitako atya so ne mu bayimbi mulimu eddogo mu bayimbi buli Uganda abayimbi bagenda ku balogo ne bagamba gundi onansuseeko leka tukole ki tumumalirize we bati so abanga King Saha yanywa obutwa oba bamuwa obutwa kibi nnyo era nkivumirira naye ate tebwava mu Gagamelian oba Gagamero family buyinza oba bwava mu bayimbi banne sinakindi n'abantu abagagamero bosi bayimbi andi kati bebekulu ffe mu Gagamero tulinayo bebekulu gwe mmanyi oba ebamuyita wano mu meeting ya umma bebekulu tasobola kuwa Saha butwa ebbanga Saha lyavumidde bebekulu lyeddene singa yali yamugamba ava ku family yange naawe kenyini osobola omuntu yenna ng'omanyi olina family omuntu ng'akuyingiddemu n'ayingirira family yo of course kiruma na wano buli omu ku mwana nkwatidde ku mukazi oba naye Kenzo yabagatta olowooza we bamuwera obutwa
saha waba yanywa obutwa tekiri kusaidia silent majority oba Gagamero anoonye gye bamuwere walala yesooti ngoba sekyo agende naye ku musawo abuuzani yamu obutwa kuba mbayimbi mulimu abalogo ate tugambe oyogera ki ku ddogo n'obutayagaliza music industry bo butagaliza mmanyi gye buli naye nze sirina gwe ngamba nti gundi yawa gundi obutwa kuba sibimanyi naye kati yogera ku nsonga ey'obutagaliza mu music lwaki abantu bandeyagaliza kibi okusinga omuntu sina music mwokka ffenna obulamu bwe tutambuliramu naye just tunenya gavumenti be bamanyi abaginenya genda mu maaso kati nze nkugamba ekyawo gavumenti erina gwetuma ye gavumenti yani era gavumenti sibe baffe abantu bennyini mwe bennyini amaanyi g'abantu kakati ofa kinensi gavumenti kyeki amaanyi g'abantu bannaye gavumenti kyeki yes nga tuzeeko saidi zeeno ew'omukyala Aisha Mugisa amaanyi g'abantu ebadde ensonga y'oli mukyala ebadde ensonga yo nenga sagala mwe betuba sponsor be beach 2000 travel mwena betaga flight tickets n'ebisigadde amaanyi g'abantu kyeki amaanyi g'abantu ye side y'abantu nekitegedde mu luzungu Bobby Wine nga tufuddeyo eyo nga tuzzeewo ono Aisha njagala tubeeko ensonga gy'oba oyisaamu lwaki abayimbi bandiwadde essawa obutwa abasinga nnyo oba bonna Bagagamero ate sahagiramu wa Bagagamero oli ali bibye mwani abagamba nti Gagamero yamuwa obutwa oba abantu bonna baze bakuba bebekulu mu bonna alina kuwa musaha kasita okwata ku family so alina kuwa saha butwa yes tukikiryalinze Gagamero terikiriya saa nonya abamuwa obutwa ono akikiryalinze saa yavayo n'agabamu kyenkugamba kiriwe kyenkugamba kiriwe ekiti nti saha ne avumya bebekulu ebbanga lyonna ate si saha ihaya avuddeyo okuvuma bebekulu abayimbi abantu bangi bazze Gulavite bwe yavuma yakaaba nkugambye abantu bangi bavuddeyo nga bavuma bebekulu naye bebekulu ne w'omuvuma bamuvumidde ebbanga lyonna naye tekyali kivumo kye bamuvuma kisobola mumumalako mirembe kutuuka ku extent kutta muntu okitegeera miliyoni ajja tubulira bulizi ng'akomyeyo nati kati era abaka social media balina bye baagala okusuna kyova King Saha nga ye we yagenda gye bamutwala gye batuteka miliyoni yadda n'abagamba nti bamuwadde buto bayabagamba nti yali mulwadde yayogede yes n'akyogera ng'amaze owona ayogere ng'afudde nedda naye saagala ayogere ng'afudde naye ekizibu ekiriwo nammwe mwenyini abawagizi olumu musima bani waliwo omuwagizi akusima n'ogamba ekijja kijje kati King Saha omuwagizi wa bebekulu yamusima nnyo nedda si ye yamusima baagala nnyo n'okutulwanya entalo ffe nga ffe eno baagala audience omuntu asobola okuva naagala bamuwadde obutwa naye nga naye akimanyi yabadde alina ssenyiga okitegeera anedda era ssenyiga yawukana ku butwa nzolaba kuva buto bwange musooka mulindeko obuto bwona nga njagala nnyo King Saha paka nakati wamusasudde butwa nedda ate okumwaze nabumuwa kati genda maaso omwagala nnyo nze King Saha mwagala nga ye omuyimbi naye simwagala nti bikyoya biki eraba muntu ali pola ayinza okuba eyo gye tubeera mu background gye tutabalaba buli omu alina ekibi n'ekirungi naye akobuzibu tulina si Gagamero Gagamero abika sayidi ndala ate kitono nnyo ekyo kwaba miitinga oba kuvuganyiza ntebe ya huma nze nziramu okugamba ekigambo kino mukwano kwata peni n'olupapula owulire nti bebekulu tasobola kuwa Saha butwa ku bbanga lye bamu ate aba uma be yali avuganyawo basinga kati yagende mu umaze naye leka kufuna ndowooza gamba nti uma yakagendayo jjojjo wano already yali bebekulu yakoze atya yasse anti gwe olina okufuna ekirowoozo nti no oba olw'okubanga Saha abadde nga alumba bebekulu atuke ku competition ya uma we bamuweera amazzi bamuwa amazzi nga bavuganya ne Sindi balwanisa obululu kati anonya obutwa gye yabunywera oba mu mazzi oba mu mata King Saha tumikiri alinze kuba yawonye Katonda mulungi nnyo yamuwozza n'amuyisa mu mbeera eyo number one artist kasoko tubulire lwaki mmwe si ku lutalo sigambye ku lutalo kati tugende mu maaso buli omu alina namba wanu ye mbu David Talo yamusingira buli omu alina namba wanu si kusinga olwa kiru nga kirabika bannange buli omu alina namba wanu ye ewani asinga okimanyi nti nno gwe asembe takuswaza ani asinga tanswazangako kubanga nezigundi tuzambalanga timu Gagamero CEO tuvuddeyo bwebwani takyasobola yimba wamugaana
lwaki onayogera Gagamero nkubuuza Bobi Wine wa onayogera atya Gagamero nga gwolyawo ate mugaana weayimba wama nalumansi terwatulendinga oli waddembe lwasuka kyogamba yagaga nti lwakola wiiki emu gundi ebyo byammwenzi sibimanyi ebyassuka ebyo wiiki ebyannalumansi ebyabiki temutubuulira buli omu alina namba 1 we namba 1 we yani tomumbuuza nze mumanyi oyagala muwa butwa amala oyagala muwa butwa mugabo obutwa ojawa namba woli obutwa ate owo namba 1 we yani olimbego wange nze mumanyi wangambe daking saa nedda akinsaha mwagalanga yo omutuzo wange mumanyi lwaki mwaloga kalo nantongo kalo natonga ni bweno ono sambozi z'abakazi ojja kugwa eddalu linda yego yagamba mbuna eyamuloga ajjawo obujuzi gwe wawuddeko Station Mayanja nga avaayo ayogera statement Station Mayanja yeyamuwa ayinza okuba naye ate yavuddeyo n'agamba talina gwe yalonda Henry wa ku Galaxy n'agamba Station Mayanja yeyamuwa tetunabayo kuba Station Mayanja mukazi wa talina sheyaze n'ayogera naye mmwe abantu muli mu kusima leka batugale babakayimba batya leka kutwega bwokayimbi leka batugale olonga sirumanyi anedda alina akayimba sirire jula twalelako kasipaisawunga ki ekitegeeza si muyimbi yatadde n'akayimba akalala ne bitusi yewe yavuddeyo naawe ensonga naga nti bamuloga yagambye ensonga ki kibba basajja afuse kibba basajja music yali alese fomu yagambye yali aze ku stage wajja ku stage mu Station Mayanja aliwa ku stage ng'ayimba mu Station Mayanja n'amugamba sima tojja kuyimba ne bw'onookola otya mpozi ng'ovudde ku stage okitegeera mbu ng'amugobeeri nene Station Mayanja gwe bagamba tannawaayo yadde mukazi watu kujja kubaako kyagamba Station Mayanja ng'atobye n'obulwadde yabadde avu yamulabikidde mu birooto tunaagamba kikuba naye kati ye atandisa atya okumanya nti neryo ddogo yagenda ku basawo yagambye yatambula kati ye n'agenda ku basawo kati ani omulogo agenze mu basawo ani omulogo yaba omulogo gwogenda otya n'ogamba nti guni yandoga gwe atali musawo saagala mumbuzebuze ani aba omulogo yagenze musabo neyeeraguze aliwe yagenze musabo mukalo nantongo yagenda nebe yatambula oba yazungira mu basawo baabwe gye tutaali ne bamujjanjaba naawe kakati yagenda ne kamera n'atulaga jjajja wali ng'ayogera ani yagenda anti bajjajja bena kuzokimanyi basigako eddagala ne bakutamya batuleke batujjeko bajjajja b'ennaku zino ogendayo nga tozaala n'asigako eddagala omukazi yabyogere kati jjajja wakugeresa yalaba oba ozaala anti era eddagala alisiiga ku gundi jjajjawo bw'akola jjajja abakazi babyogera kugutobera ku social media yakwogera n'akatambi kakyaliko mujjajja yatekako eddagala n'ali museso namugaba sokoleka endabe nze oba ozaala era yamaliriza ga gujjajja nagenda owulira nga gujjajja lindako va ku bya social media akakatambi kogamba mbusimanya biki omuntu agenda okumugamba nti jjamu empale osimaye nga ine eddagala olikole booti ng'olowooza aba takimanyi yagera olaba nga gundi akalubya nooli naye gwe baba bagambye aba ayagala otandika otya okweyambulira omusawo magezi kigowo abakazi abettalindako nga gwotamanyi nti muganda wo omweyambulira ono akola atya atali muganda wo gwoba omweyambulira kukolaki yeyambulira baganda be of course nsobola kubanga nakula nabo anti kati saawa zino wootuuse ofunye n'obubinika okyasobola kweyambulira baganda bo era sisobola naye ng'ate aba tanzira agenda kunkwata takuzira tanzira osobola omulaga obubinika okimanyi nti waliyo gakuwa example olaba ivirinira gwe saawa eno mulwadde nga mutabani we yamujjanjaba yamukolera buli kimu esi yamunaaza kisoboka ate amuzira ki oli ye mwama we bannange kati woba ng'oli awo totufuula baloko osookera ku makya nga tolina ayinza kukubeererawo mu mbeera eyo ng'olina omwana w'omulenzi myaka 2 akutuuza mu baafu n'akuviira bannange kati woba tosobola kwenaaza tunagenda mu maaso abantu bagamba amanyago naganaga nga bulijjo gamba abantu amanyago Aisha nga bulijjo Aisha Mugisha nga bulijjo amanyago mama Kyalengo omubwati yes tuba sponsored by BBH Tours and Travel abagala freelance visa abagala air tickets byonna byagala hotel bookings airport transportation mwena bali akayingira Dubai abagala entry visa mwe abagala visa change bintu byonna babi discount zebiri ku lice era weesolo kwangwano banga ofunirawo ebintu ebya lice ate gwali Dubai ngo yagala downloading radio ulize radio za Uganda radio
zonna ezakabi kati kuba kasazi n'abaana bakyongeddemu radio ku simu yo radio kwe kubeera tokyetaaga genda gula ka radio biri embeera yedde yamuowino simanya agenda ogule ka radio otambule nako ku nnyonyi nedda kasazi n'okukiggwanga ku simu yo downloadinga radio yange bagita radio yange kweri ku Play Store sauzi no soda ngono fona radio yake no banga buli channel ogifuna eye Uganda zona tuziteeka era ba updatinga buli sawa ososibira ka kapapula no manya team chesingo tambula abasajja babira nga bako updatinga nga tuvuddawo tuba tweyongerayo ngenda ko bakamukwana nenga tuvudde kaawo njagala buli muntu kusinza kumbera gye tuyiseemu okutandikira ku Sami okudda ku Kingsa Kalo Nantongo mu bagembe yagamba kasembayo n'amanya go tuve wano. Program ya leero mwinanga mutulabye abali ku Dubai Eye. Nze kyenyinza obagamba Sami tubasabire bonna nga bali abalwadde kye kisingo ekisingo obukulu namwe abagamba nti gundi muloge ebyo temubikiririzaamu just buli omu asabire munne Katonda yawe ate era yajjawo mubere bulungi. Sami okusekerera ichuri kya mwese obutwa oyogera ki ku nsonga eyo tuveewo wano. Nsonga nagyogedde dda naye era nsigala njogera ekintu ekyo kimu fenna abali eyo nga omanyi nti olina omuntu gw'otayagala mu bulamu bwo ng'omanyi nti oba yakola ekibi banene waaba afudde tewetaaga kusanyuka kuba akaseera kazibu tekamanyirika. Okimanyi oyinza okuba wafiirwa dde abantu bonna naye nga n'abalala bakyafa naye era n'olumwa n'okaaba n'oyaayaana so n'olwekyo gwa celebrating olw'okuba nfiiriddwa nze kindekawa kinnuma era mbanja nange kwagaliza kukola ki kufa so n'olwekyo Sami bw'anaawona nze mmanyi nti bw'anaaba awonya ajja kuba akoze ki ayize tagenda kuddamu era ajja kujjawo n'obujulizi kuba teyandibadde ng'akola video nga acelebrating okuba ichuli afudde ate n'akola n'endala nga yeetonda which means naye yalaba nti okufa tekola kaki tekumanyirika era kuluma so ffenna abali eyo kituwa ekyokuyiga omuntu n'awaba afudde nga tomwagala tolaga nnyo nti obadde tokola ki tomwagala naganaga by Eye Uganda. Yes nga tuvuddeko tugendewo omukyala kyalinga sabula kalakata buli kimu yakimaliriza mwaba side eri temulaba nga Sami mumulekeredde nnyo side yawa y'abantu abantu gye banywera amazzi oyagala tumukole ki tumusitule mumusabire at least anti kye tuliko mumutimba ate okumutimba kugenda mukola ki kale mugambe bigambo ebisembayo ng'ali ku ddwaliro ng'alumirirwa omuntu ayagalize omuntu abeere bulungi era alumirirwa obulamu bw'omuntu bigambo kibayinza ogamba Sami mu mbeera gy'alimu ne saa ne Kalo Nantongo basibula omulundi gwe bonna Mukama Katonda abasuuse abaloge Mukama Katonda abasaasira amalogo bakola ki fire n'abatwa nammwe bwe baawa obutwa Mukama Katonda abasuuse naye nga mumwefuulidde nnyo Sami muleke Katonda ajja musituusa ye ekituufu akimanyi Sami bino tubijja olaba obulamu tubujjemu ebyobufuzi era gobanga obulamu bwo obuyiwa mu byobufuzi owedde kati kankubuulire kankuweeyo ekyokulabirako kimu olwaleero waliyo abalwana ne Museveni abamu baafa Museveni waali si bwe kiri kaakati bakugamba oba toyagala gavumenti eriko beera mukkakkamu ogumiikirize yo erijja gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu okitegeera kati Sami olwaleero oba bamutwa nga bamuwa lwa byabufuzi singa afa olwaleero aba abadde awugganira ki oba abadde alwanira ki mu kimuyita okulwanirira ng'avuma abantu ayambala enkofiira ya nuupu n'avuma abantu okwambala enkofiira ya nuupu n'avuma abantu twakirabanga luli nti bw'oba mu uniform ne bakusanga mu kidwe bagamba omwana wa primary gundi ekyo n'avumaganya kakati ekyo si kirungi ojja kusanga nga n'owa nuupu mwennyini nga tekimunyumira okitegeera talina mmwe ekyokubeera mu nuupu tekimuvumya abantu gwe kyolina okumanya okitegeera kati kyogamba nti Museveni awagira nnyo abantu abayimirira nga bambadde t-shirt z'NRM oba enkofiira z'NRM ne bavuma abantu teri muntu agenda si kirungi kwambala oba katugeze oyambadde uniform y'essomero oba kampuni yonna n'otandika okukola ebyobuseegwe ebivumaganya kampuni n'olowoozamu n'ogenda kampuni egenda kunyumirwa oba ogyonoona kati noono be bamu kubadde nga bavumaganya abaana nti simanye ekibiina kya nuupu baliwo okuvuma naye oyinza omusanga mu mutima gw'amanyi nti si wa nuupu
just zino ngoye twambala nyambale okitegeera kati nze musabira kimu Katonda amusuuse tulina nnyo